Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala njagadde twogeremukko mbabuuliremukko akatintini akagenda obbayamba naddala mmwe abaana abawala. Njagadde njogereko nammwe abali mu myaka egyo 18, 19, 20, 25 nga temunnagenda mu bufumbo, nga temunnagenda wala nnyo. Naddala mmwe ng'olina omwami nga akwogereza, omwami akukwanye, muli mu kwogera mumaze emyezi 2, mumaze omwezi nga mukyayogera bwogezi, nga tonnamuwa byalo, nga tonnamuwa nsonga eyo ey'omu kisenge, nga tonnaba kubeera ng'ogimulaga oba nga tonnamuwa. Njagadde njogereko nammwe. Kye njagadde okubuulira, oba oyagala okufuna omulenzi oba omusajja omutuufu oyo agenda okutwala kwegamba wobanga oyagala omusajja oba omulenzi ng'omanyi nti omusajja ono ankwana, njagala mbeere naye lubeerera, njagala y'abantwala, njagala y'abampasa. Oba ekintu ekyo kyagala omusajja ono wajja mu maaso g'okukwana, kirungi nnyo obeere nga weetegereza ebintu bino. Ebintu bino bye njagala obbagamba mubyetegereze nnyo. Abaana abawala abasinga mufunye obuzibu. Mulina obuzibu obwo nti omusajja yandikawo, omusajja yansuulawo, omusajja yeebuzaabuza, yanjagalako gumu n'adduka, yanjagalako ebiri n'adduka, sina kye namukola, tetweyagalanangako, nalabiraawo ng'abuze. Kye njagala obbabuulire, njagala mubuulirize ebintu bino. Ekisookera ddala, omusajja wajja mu maaso go n'akukwana, beera mukkakkamu, tolaga nti obadde ky'oyagala. Nkusaba obeere nga weemiimako, bakiyita okwemiima oba okweraga. Omusajja akukwanye, kkiriza nga tokkiriza. Beera mutima wo ng'owulira oyagadde, naye wano kimulage nti akukaka bukasi. Oba mukitegeera ekintu ekyo mu abaana abawala? Njagala mukiwulirize bulungi. Omusajja wakukwana, mu mutima gwo kkiriza, naye wano tokimulaga. Wano mulage nti akukaka bukasi. Kyangu nnyo okukiraga omuntu, okkiriza tokkiriza. Mulage nti ye yakukaka naye obadde tomwagala. Kigenda kuyamba nnyo singa onaakola ekintu ekyo. Omusajja ono ogenda kubeera ng'omuteeka ku bunkeke kwegamba ajja kuba afaayo nnyo okulaba ng'akusanyula osobole omwagala. Okitegedde? Omusajja buli w'omulaga nti tomwagala kimuleetera okubeera ng'afaayo. Ajja kukugulira buli kimu, ajja kuwa, asobole okukusanyula omutima gwo, asobole okusikiriza, osobole okumwagala. Olw'ensonga ebiseera ebisinga omusajja oyo gw'olaba w'abeera akwana omukazi nga tannaba mwebakako, abeera ayagala nnyo. Era yaba asaba ekintu kimu, singa Mukama amuyamba n'akusuula mu 5 n'akutwala n'akwebakako, abasajja bonna basinga ekyo kye basaba. Kati abeera alina okukola ebyo ebikusika osobole okukkiriza akutwala akwebakeko, kibe nga kiwedde. Kati kye nkusaba, omusajja oyo olina ofuba okulaba ng'omulumya, tomulaga nti omwagala, mulage nti ojja kukkiriza naye tokimulaga. Kigenda kukuyamba omusajja oyo okubeera ng'omulina mu 5, ojja kuba omunywezezza. Ebintu nno ebisinga obbasumbuwamu abakyala okufuna abasajja ne babamanyiira, mwe mubyereetera. Ebiseera ebisinga ofuna omusajja tomulaga nti alina okukulabirira, kwega tokimulagirawo nti alina okufaako, alina okuwa ku ssente, naye gwe n'ofuna obuzibu mu maaso eyo n'ogaa nti omusajja tanfaako, omusajja tampa buyambi, omusajja tangulira ngoye, nze neefaako. Ekintu ekyo mmwe abakyala mwe mukyereetera, kye njagala obbabuulira. Omwami oyo waba yakakwana nga tannaba kwebakako, njagala omulage obuvunaanyizibwa bw'alina okwetikka nga tannaba kwebakako. Njagala owulize ekintu ekyo. Omusajja waba tannaba kwebakako aba asobola okukukolera buli kimu. Kati omuyingizaamu ekirowoozo oba ebintu ebyo n'omulaga nti ateekeddwa okugulira engoye, ateekeddwa okuwa ku ssente, ateekeddwa okukuwa ssente ezikola enviiri, ateekeddwa okugulira ebizigo ebyokulabirira, kijja muyingira mu bwongo bwe bulungi nnyo. Era omusajja oyo ajja bikola mu maaso eyo nga mugenze mwenna mu maaso, kuba ajja kumanya nti omukyala ono tweyagadde. Okitegeeza obunazibwa bwonna nina obwetikka, nina omulabirira, nina omugulira ekyokulya n'ekyokwambala n'ebyo ebyokwekolako olw'ensonga nti ye mukyala wange. Naye mmwe abakyala ekibi kye mukola, mulaga nnyo okwagala abaami abo nnyo okusinga ate bo, ate ekintu eky'obulabe. Ekirala kye njagala obbagamba, ekirala kye mbasaba mmwe abakyala oba abaana abawala mmwe be bakyakwana,
nga bakwana. Kibi nnyo okulaga omusajja obwereere bwo. Omusajja tannaba kwebakako, akusabye ekifaananyi ng'oli bukunya, akusabye ebbeera, akusabye obukyala bwo n'obukuba ekifaananyi oba n'omuweereza vidiyo nga weekola obusolosolo. Ekyo nno kya bulabe nnyo. Bye bimu ebibaleetera okubeera nga abasajja abo akukyawa mangu, akwesonyiwa mangu, akwetamwa olw'ensonga kyaba ayagala okulaba oba otandise okimulaga nga temunnaba nagenda mu maaso. Fuba okulaba ng'omusajja oyo wakusaba obwereere, tokkiriza musindikira kifaananyi ng'oli bukunya. Tomusindikira kifaananyi kyonna. Teeka omusajja oyo ku bunkenke, amanye nti gwe njagala omukyala oyo oba yakula atya oba ali atya, kwegamba abeere ku bunkenke obwo. Naye buli w'omulaga obwereere bwo aba amaze okukulaba, kati aba akyayagala ki? Kyayagala aba amaze okukiraba, jasi kyaba asigaza kimu kusonsekayo busonsesi. Era kasaakimala n'ekyo kwegamba obwagazi buba bwafaafa dda olw'ensonga aba yakulaba, alaba dda nga we wakula, atandika n'okweronda n'amanya nti ono lwaki yakula bw'atyo, lwaki alina obutuututtu wansi, lwaki kwegamba omwami oyo atuuka ekiseera n'akweronda n'alaba. Kuba abaami balaba nnyo, babiraba ebyo, balaba abakyala ab'enjawulo olw'ensonga babeebakako nnyo. Nga bwe mukimanyi nti abasajja beebaka ku bakazi ab'enjawulo, kati bo baba balabirabye abakazi ab'enjawulo obwereere bwabwe. Kati gwe weewaayo n'omusindikira ekifaananyi nga temunnagenda wala. Buli w'omusindikira ekifaananyi kyo ng'oli bukunya nga temunnagenda wala, atandika okweronda n'alaba nga tofaanagana na mukyala oli gwe yaliko omulala, oba n'akulaba ng'ofaanagana n'omukyala oli eyali ataamuwoomera oba ataali mulungi oba eyalina obuzibu wansi. Kati gwe buli waakulaba ajja kukulaba ng'ofaanagana n'oyo omukyala ataamuwoomera. Tajja kussaayo mwoyo, ajja kumanya ndaba ono yakula ng'oli, lwaki mulemerako? Oba okitegeera. Kati n'olwekyo mugezeeko nnyo okulaba omusajja wakukwana, muteeke ku bunkenke, kwegamba toweemalaayo. Kibi nnyo okwemalirayo omusajja nnyo nga tannaba kwebakako, nga temunnagenda wala, n'omwemalirayo akwetamwa nga temunnaba na kukikola ekintu ekyo. Kati n'olwekyo lekeraawo okusindikira abasajja abakwana ebifaananyi ebyo ng'oli bukunya. Kibi nnyo. Omusajja akwetamwa n'aba nga kyayagala amaze okukiraba, kati aba akyayagala ki? Nawe njagala ombuulire, omusajja amaze okukulaba obwereere nga we wakula, wenna ositamye n'omulaga buli wamu, kati aba akyayagala ki? N'olwekyo mugezeeko okulaba mu abakyala, mwewe ekitiibwa, beera wavunaanyizibwa. N'omusajja ajja kuyisa mu ngeri yavunaanyizibwa, era tajja kuyisa mu nneeyisa ya kiyaaye. Ekijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala kye nabagamba, tokkiriza musajja kutwala mu loogi, kwebasa mu mmotoka, kwebasa ku bisenge. Beera mukyala wavunaanyizibwa, loogi zigobe. Omusajja wakukwana mugamba akufunire wagenda okwebakirako, akupangisiriza ennyumba, akutongoze, okitegeera, akufunire naye nga takututte mu loogi. Loogi mbi nnyo. Loogi ekisooka zirina ebisiraani. Ekirala gw'obeera ng'omukyala nga bakwebakirako mu loogi, kimanyi nti obeera wa loogi, togenda kukivaamu ekintu ekyo, ogenda kubeera wa muloogi paka wanaakwetamwa akwesonyiwe, ate aba akwagaza ki? Olw'ensonga atuuka essa n'aba nga ayeetamiddwa okugenda mu loogi. Kati n'olwekyo fuba okulaba nga weewa ekitiibwa, n'omwami oyo ajja kukuwa ekitiibwa, weeyise mu nneeyisa entuufu ennungi, osobole okufuna ebyo bye weetaaga ku mwami oyo. Ebiseera ebisinga ebintu ebibasumbuwa ku nsonga z'abaami abo mwe musinga obyesuulamu, olw'ensonga mulina ekintu ekyo mwogera. Mpulira omusajja oyo mwagala nnyo, naye ye ambuzaabuza, yeebuzaabuza. Omusajja si gwe olina okumwagala ennyo, y'alina okukwagala ennyo olw'ensonga ye yakukwana. Buli wolaga omusajja okwagala okw'amaanyi, omusajja oyo aba agenda kukumanyiira, talina kyagenda kukuwa olw'ensonga oba omwagala. Tajja kweguya, gw'omweguya. Kati fuba okulaba ng'omusajja oyo akweguya, agenda kukuwa buli ky'onaaba weetaaga olw'ensonga ajja kugezaako okwagala okukusika. Abasajja bangi bagenda ne ku malogo, n'aloga omukazi ng'ayagala omukazi amwagale. Kati oyo omusajja aloga omukazi okumwagala aba asobola omuwa buli kimu olw'ensonga nti aba awulira amwagala. Olw'ekyo omukyala oyo kyaba yeeyisaamu. Abakyala mwebali, ekyo kyonna kibagamba, mulimu abakyala abeeyisa mu nneeyisa ey'obuvunaanyizibwa era ng'afuna bulungi nnyo ebintu by'omusajja, ng'omusajja amuwa buli kimu, ssente azimuwa, amugulira engoye, sinakindi. Temulaba abakyala basinga, temubalaba nga beevuga, omusajja n'amugulira emmotoka oba n'amugulira ennyumba, ng'olaba mwana muto, muwala muto, naye kiva mu nneeyisa gy'aba yeeyisaamu mu mbeera eyo nga bamukwana oba nga alina omwami oyo amukwanye. Kijja kuba kirungi nnyo, weeyise bulungi, ojja kufuna omusajja omulungi agenda okukuwa buli kimu. Abasajja bano bwe mulaba abo bakaceere abo bajja baddukako, tajja kuyimirira mu maaso go.
olw'ensonga nti obeera weeyisizza mu nneeyisa gy'atasobola. Ekyo nkibabuulira ng'olina okweteeka mu level eyo ejja okutuusa ku mwami oyo omulungi agenda okukulabira, agenda okukuwa ebyo by'oyagala. Ekyo nkibabuulira kuba omwami oyo wakukwana aba ateekeddwa okukulabira, ateekeddwa okukuwa buli kimu, oleme kuwankawanka n'abasajja balala. Ekyo abaami bakimanyi, naye lwakuba mmwe mubalaga nnyo okwagala ne mubalaga nti temwetaaga na ssente, ye yeeyiza n'akuwaayo 2, n'akuwaayo 1,000 oba n'agamba nja kukusindikira ku ssimu, ebyo ng'obigamba ani? Omwami oyo kiva ku ggwe n'akugamba mbu kankuwe transport akutwala, n'amala okukuba, n'amala okukuzanyirako ye neegendera. Kati oyo kizibu nnyo kugenda naye mu maaso, kiba kizibu kuba n'onaamusaba ekintu kyoweetaaga tagenda kikuwa kuba aba yamanyiira nti gwe toli wa ssente, teweetaaga ssente, just kutuuka nga twekubamu nga buli omu akwata gage. Okitegeera kati n'olwekyo mufube okulaba nga mwefaako. Njagadde njogera ebigambo bino, mwetaaga abakyala, mwetaaga okubuulirira, naddala mu abaana abato abawala, mwetaaga okubuulirira nnyo ku nsonga z'abasajja oba temwagala babasumbuwe. Mwetaaga okubuulirira nnyo kuba nze mpulira ennaku omukyala n'agamba oba omuwala ti mpulira omusajja oyo mwagala nnyo naye yandeseewo, yanziruseeko, mukubira essimu tafaayo, tayagala kwogera nange. Ate oyagala otya omuntu akwesonyiye nga tayagala kwogera naawe? Buli w'obeera n'omusajja naaba nga alina gy'abeera nawe olina gy'obeera, n'obeera nga eyafangayo kukubira essimu kati nga gw'ofayo mukubira essimu, oyo omusajja mwesonyiwe. Olina okukimanya nti oyo yakukoowa oba akukooye. Olina okukimanya nti oyo yakukoowa oba abeera akukooye. Kimanye abeera afunyeeyo oyo gw'alaba ng'asinga ku ggwe. Ky'oba olaba nti eyali akkubira essimu atuuka essaawa n'aba nga takyakkubira, kwegambe yafangayo abeera takyafaayo, eyammukanga nga mwogere yakuwaananga aba takyakuwaana. Kimanye nti abeerayo n'oyo omulala gw'abeera awaana ebigambo ebyo bye yakuwaananga. Kati n'olwekyo olaba nga omuvubuka oba omwami nga yeebuzaabuza byakola tobitegeera, takyakufaako, oyo mwesonyiwe. Aba ajja kukumalira ebiseera obeere awo nga gw'owooza mbu owulira omwagala nnyo, omwesibako, ate nga ye takwagala. Kati n'olwekyo mukimanye nti mmwe abaana abawala, abasajja abasinga bonna babeera baagala bayitirako buyitizi, baba tebabaagala. Just aba ayagala kwetaasa amala agende gy'ayagala. Kyensaba mubeere bakyala beegendereza, kyensaba mubeere abaana abawala abeegendereza, ng'omwami oyo azze okukwana muwe ebigezo ebizibu ebigenda omugoba. Muwe ebigezo ebizibu ebigenda omugoba. Afazaali limba. Omusajja waba akukwanye nga mwogera mu mwezi ogusooka, gwakubiri, gwakusatu, tandika omuwa ebigezo ebizibuzibu. Afazaali limba, mugambe nina obuzibu, neetaaga 5,000, neetaaga 3,000, olabe asobola okukubeererawo mu kizibu ekyo ky'obeera omugambye. Osobola okuyiiya oba okitegeera n'omugamba nti bangoba mu nnyumba, beetaaga 40,000, beetaaga 15,000, ssente ezo anaazikuwa. Sooka otunula olaba asobola okwefiiriza 30,000 n'agakuwa nga tannaba kwebakako. Osobola omugamba neetaaga engoye, sirina ngoye, neetaagayo 18,000 oba 20, asobola okugefiiriza ssente z'engoye n'azikuwa. Kati omusajja gw'otunuza mu bizibuzibu w'ebityo ebyo nga biri mu ssente mpanvumukko, weyeefiiriza ssente ezo n'azikuwa, kimanye nti omusajja oyo abeera akwagala era abeera ajja kufiirako kuba abeera yeewaddeyo. Naye buli mubeera ng'omusajja tofaayo musaba ssente, tomutunuza mu bizibu byo, gwe wabula obeeraawo bubeezi kulaga nti omusajja mwagala ate nga takufaako. Kimanye nti buli omusajja buli w'omuwa ebyo ebyobuvunaanyizibwa okukulabirira, omusajja oyo buli w'abikuwa kimanye nti oyo omusajja aba mutuufu bulungi nnyo. Ekyo nkibabuulira, ng'omusajja tannaba kwebakako n'atandika okukulabirira nga kugulira engoye, omusaba ssente azikuwa, w'omukaabira ekizibu akikuyitiramu n'akuwa ssente ezo n'akuyamba mu bizibu mubeerawo mwenna. Ekagamba ebintu eby'enjawulo ebyo nga byo bya nnaku bya kukaluba, ng'ebigezo bizibu nnyo omuntu wakikola ng'omanya oyo omusajja genda naye ajja kuba musajja mulungi nnyo, ajja kukufaako. Ekyo nkibabuulira. Wano mu kusooka funa omusajja oyo anaasobola okugenda naawe mu maaso mu bizibu eby'enjawulo. Bwe kityo bwe kiri, abasajja mutandikirewo okubasaba ssente nga baakabakwana, bajja zibawa banaaba babaagala. Kuba omuntu ayagala omuntu aba alina omulabirira, aba alina omufaako okusobola okumusanyula.
bwekito bwe kiri. Tukomaawo kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza gwe omukyala ninsobola okunnyonnyola mu nsonga eyo, naddala mu abaana abato mmwe abakatandika ebintu ebyo ebyekikulu. Kyetaaga mumanye ensonga zino musobole okuyambibwa, kuba abasajja bayisa bubi abakyala nnyo babasuula mu nnyumba, babasuulira abaana baabwe nga bwe mubiwulira. Subira mubiwulira kati n'olwekyo WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nyongera okunnyonnyola gw'anaaba yeetaaze okwongera okunnyonnyola okubuulira ku nsonga ezo. Bwekito bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegatako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.